Eno ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu WOLOKOSO. WOLOKOSO, WOLOKOSO, WOLOKOSO. WOLOKOSO, WOLOKOSO, WOLOKOSO. Mu weekend taxi. Chenda musanva kasikisa satufemu mwafa radio Simba empologoma enunja yedebe nkubuza kwa yona josinzira kula mpozi ngate owuliriza ebiseera bino mu buseera buno mu budde buno obwa ekinyika gobe atenga mpozi akakuba kakedde kuberanga kafuyirira mpola mpola bwe katyo awalla netonyera ddala mbitundu newerera ddala netubera naye nga fe tugamba nti tujja kuberanga tuwegamba nti watu ekuluntaza tujja kuberanga tulukuwa olunaku nga luno olwalero ku dakiika omusanvu ezakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya nze Sula Ssenyongo kwera mpozi ngate nkutuusako programu WOLOKOSO mu weekend taxi atenga tewerabira nti anko kakalamu ajja kuberanga naye anegattako akaseera akatono ennyo gye bujjaawo nenga tugamba ekintu kimu kyokka kyolina okuberanga okola genda wali eri ng'otufollowinga ku platforms ez'enjawulo ku Facebook wetuli live femwemwefe tekamu femwemwefe ojja kubanga otufuna bulungi nnyo live ate mpozi osobola ogenda bwebanga programu eno ekuyiseeko n'ogenda ku Afcloud ojja kubanga otufuna bulungi nnyo tekamu ekigambo nti www.afcloud.com ojja kubanga otufuna bulungi nnyo ate oba si kyekyo ogende ku YouTube channel zaffe omuli Radio Simba TV omuli Kakalam Times ate n'omuli BOCAT TV BOCAT ojja kuba mpozi nga ate otufuna bulungi nnyo olunaku olwalero era saagala kubeera mpozi nga nkulisa kubanga tulina mangi nnyo njagala bakyali mu njubisa jubiseemu atulisi mbeere nga ndi alaali kubanga mbagamba nti WOLOKOSO bayaye bange mungibise mu mamen muyaye yangu watobusa bayaye njababusa singa mwongera olujubisa lutuwe muyaye waffe kale netaga kubadde mzee basekse nawe HAJJI TITIBYA lutuwe WOLOKOSO assalamu alaikum HAJJI waffe omubwat walaikum salam wa rahmatullahi wa hajjati tukole tutya TITIBYA lutuwe sijjagaana naye ndutandikire weya ekizakitire HAJJI nawe tutandikewo ku kinyusi kasita mugamba tutandikire ku kinyusi of course mba ntandikira wenyini emboozi y'olwaleero y'amaziga meerere era kwegamba abakyala njagala mufeeyo nnyo muwulirize nnyo na buli omu atumbudde ekizindalo mu area yo beera mpozi nga ate otumbula owulire enkaaba y'abantu ate olaba oba onooyamba kasite kine weeyogerere tumbula mubeere nga mpozi abantu bawulirira ddala Brown Sugar ngono mpozi y'omu ku bakyala b'omugagga w'omu kibuga Sipapa amanyiddwa nga Sipapa Entertainment ng'ate mpozi ono amanyiddwa ennyo mu kumansa ensimbi mu kibuga Dakina ye yaludde n'agakaaba agajjulujjulu ng'ensonga eva ku musajja we Sipapa butamulabirira ng'era woowulirira bino bambi omukyala ono asula mu Loogi talina waakusula nga n'ebintu bye yali alina nga ekyobugagga kye landiroodi waabwe yabikwatira mpozi mu nnyumba n'abiwamba ng'agamba nti abanja ssente nnyingi nnyo eza renti bw'atyo yakutte akatambi ku mukutu gwa Facebook ng'alaajana n'agamba kikyendiko ng'akaabira ddala agajjulujjulu njagala weewulirireko olubi bw'empisa kekaseera mbeeko ne kyenjogera kekaseera mbeeko ne kyempa abantu babaje kyekyempulira babaje batya mbeera kyentibu okusinga okuddawo omutta ekibisaamu ndi bulungi ng'embeera gye ndi mumbi nkoyeze nkoye okubeera nga ndi mukunyigirizibwa kwerere nobeera nga gwoli mukaabi basiga buli ddakiika nobeera nga gwoli oli mukubonaabona bubogibogi nobeera nga oli mukwewo tolina yadde kyokwekoledde mulamu bwo tolina yadde kyokoledde mulamu bwo omusajja ayimirira n'agamba bwakoledde ebintu 10 tolina yadde obulamu bw'esseeno essanyu lyofuna gweka gw'omuntu tolina yadde kikyobeeraawo ne weeyagaliramu ng'omuntu naye ng'abalala bali kweyagalira mu bintu by'otobeddemu
tokola buli kimu toyonja buli kimu toyoza buli kimu buli kikyafu ekivudde ebweru byonna n'obikola naye nga tewali akuyamba bonna baliwo okwesanyusa kusanyusa bantu kusanyusa nsi yonna nga naye ng'obonaabona bubonyiibonyi tovangayo kweyadde okwogera ekigambo n'ekimu ekivoola omusajjawo naye nga ye tabeeranga kaawo n'akwenyumirizaamu ye nga tabeeranga kaawo n'agamba nti wali olina ekirungi kye wali omukoledde. Okusinzira ku Brown Sugar ngono ye mukyala wa Sipapa nakugambye amanyiddwa mu kumansa ensimbi agamba nti omusajja we asanyusiza nnyo abantu ab'ebbali nga bawa akasente n'okubeera nga yeeragalaga mu bantu naye nga bakyala be tekuliko n'omu alina bizinensi wadde esiika paani era ng'omukyala ono ekisinga okumuluma nti ennaku zino omusajja bw'abaayo yakaboozi akekkinye banyumyenyumyemukko abo basanyukemukko amuyita n'amugamba nsanga ku loogi ya wali mu kayembe twesanyuseemu nalerawo ng'asanyusa abantu nga gwena w'okusula onoonyawo munoonya nga n'ebintu byange baabikwatira mu nnyumba buli kimu kyasigwako buli kenkola nga konfiiriza mazima gw'oli musajja kyera oli musajja kimulamu bw'eseeno n'obeerawo nga gwogaba mugabi sente naye nga bw'ozigabira tekuli yadde asobola okubeerawo ku lulo ng'ababaddewo ku lulo tosobodde bayamba ababaddewo ku lulo beenvuma bwenvumi nkoye embeera eno kaveeyo njogera abantu bamanye embeera gyempitamu nkoye okwesirisa ogenda kwogera buli kyoyagala ogenda kuteekayo buli kyoyagala naye embeera gyompisizaamu yentuusiza ku kino emyaka gyonna gyemmaze naawe siina yadde kyenyinza ogamba nti kyenyino kyekufujeemu naye ng'ate aba Facebook aba social media bonna ababeera mu socialite abali mu showbiz bali mu kweyagala nga gw'osiiba enjala mu bulamu bwo gwe n'osiiba ebintu by'emmese netuuka n'ebiruma naye nga nosobola kumpangisiza nnyumba oba twawukana mirembe naye nkoye okwegumiza mu bantu nkoye okunooyewo okusula ng'atalina weesula buli lwoba onjagadde n'ompita mu loogi neŋŋenda ey'embeera ngikooye nkoye okusanyusa abantu abalala nga nze kyuka tolina kye wali osanyusisaako nga nze kyuka tolina kye wali okozeeko mu bulamu bwange neŋŋamba nti kisanyukiddemu siina mubulamu bwange kye nali nsanyukiddemu okugyawo okukaaba amaziga nengakabiranga mu kisenge okoledde abantu ebirungi obakoledde buli kirungi kye nali nnoonyamu gwe kyali kimu gwali mukwano ng'ebyo byonna sibifaako byokoledde abalala. Tukyali mu maziga gakukaba nange mpulira gakulukuta ku mutima naye sina kyakola nina okubeera nga neeyongerayo n'olugero luno. Okusinziira ku mukyalo ono ategeeza n'atugamba nti ne ka vidiyo ke mwalabyakola agamba nti nasimu yeewoze neewole olw'ensonga essimu ye gye yalina landiroodi yagiwamba bwe baali abagoba mu nnyumba yaabwe eri okwali ne studio ebintu byonna landiroodi n'abiwamba mboozi y'amaziga. Bunsuseeko nti osobola n'okusasulira abalala ennyumba nga nekyuka siina wensula ng'ebintu byange baabikwatira ku woteeri n'essimu nga neewole okubeerako ku live nga n'essimu nsabe bantu banyambe nkoleko ku live olwo obulumi bwempitamu mazima oli musajja ki gwogenda kuŋŋamba ki ogenda kukola ki mazima okusanyusa ng'abebbali n'osanyusa situiti nga ne Bayibuli eyogera nti bw'obanga oyagala okufuna omukisa tandikiranga wakaawo tandikiranga mu baabo tandikiranga kwabo abakubeererawo naye mazima nze toyina okujja ku vidiyo ze wali okoledde era nga nkwebaza naye netewulo nonkoye nkoye okubanga masiikini nkoye okubeera nga enfuuzi etayinaako kyeri nkoye okubeera nga
masikini mulamu wange yadde ndi masikini nti siina maama siina taata ndyawe siina yadde omuntu ku nsi kuno naye nali manyi gwe taata wange gwe maama wange gwe buli kimu kyange naye byonna wabyonoona nosalawo nonziika. Mukama akusabidde ebbanga ddene, Mukama ansabye nze ne Bayibuli yange yino nsobola ogibalaga buli dakiika mbeera mu kusaba musobola ogikebera buli wamu waliwo mmaaka buli wamu waliwo mmaaka buli wamu nsobola obbalaga nga mpandiika n'osaba wano n'osaba wali n'osabira bbawo buli kimu nenkisaba ne Bayibuli netuuka okwonooneka nasigala nga siina yadde omukwano oba munjogerako nti nali wampisambi naye ow'empisembi asobola okukuuma mu buliri bbanga lyonna n'atakuwa butwa ow'empisembi asobola okubeererawo ng'akusabira nga ku ssaala ye kw'oyimiridde. Nakugambe tukyali mu maziga. Omukyala ono Brown Sugar nkugamba ndi ye mukyala eyabadde omu ku bakyala ba Sipapa agamba era yeeganye ekyokubeera nti mulogo era agamba mukyala mukkiriza nnyo bambi wano n'alaajanira Yesu Kristo n'amugamba Yesu Kristo mube wafiirira nze saalimu mube wafiirira lwaki tonnunula aliko Mukama kube yafiirira Mukama lwaki zondekerera bwoti n'omuntu gwe wali ompadde nga taata naye nanvaamu omuntu gwe wali ompadde nga maama wange gwe wali ompadde nga maama nompanga taata nompanga buli kimu kyange nemanya ndi oyo gwenfunye gwe naabeera naye sibapa nkusabira buli lunaku sipanga terukyangako lunaku nga sikusabidde Bayibuli yange yino yatuuka n'okwonooneka naziri mukazi mulogo mbadde nkusabira newakubadde byonna byemunanteekako nsobola obikula kimu ku kimu nemasomera nga nsabira omwami wange abeere bulungi naye wabeera obulungi ate wadduka bwamala okufuna ssente ye ngadduka mazima n'akasimu obusimu akange kennina okubeerako ne bakakwatira mu woteeri nga wooli gw'omulamu Sipapa nga wooli naye ng'oli ku TV ogaba ssente oli makubo ku sitwiti ogaba ssente oli buli wamu ogaba ssente naye nga nze akubeereddewo essala kintu kikulu mu bulamu bw'abafumbo mu butuufu sibangayoko onneeganya emirundi mingi nga gye ndyekanfumba nenkufumbira n'ojja n'olya nenkola buli kimu taata kiki ekyakutuukako munnange gwe yali taata wange gwe mmanyi gwe yali taata wange gwe nafuna ne manya nti nfunye omuzadde nensawo Katonda ne mugaba mukabake wambadde ono n'abeeranga n'ono naye naawe watuuka n'okyuka kale oyinza okwekwasa nti nsobi zange buli omu aba n'ensobi mu bufumbo n'ezizo sisobola tandika zoogerako wano kubanga ziswaza. Wempulirira omutima gutandise okukkira ddala mu magulu kubanga siyimiridde bulungi ekisa kinkutte ddala naye sirina nange kyakkola. Gwe wenna omuzira kisaali eyo ng'osobola okujuna omukyalo ono bambi vaayo yambe olw'ensonga woowulirira bino abundabunda bubunzibunzi ew'okusula takyalinawo kubanga ne kaloogi mwabadde asula nako bakamugobyemu. Nange bintamye njankooyo okubeera nga mbundabunda n'osula eno n'osula eri ng'omusajja wagaba ssente tasobola yadde okupangisiza akayumba mwesobola okubeera tasobola yadde okukolera ekyamakulu mukebere newe ba Facebook abantu babagulidde amamotoka aganyabe ya Brown Sugar tebangamu Brown Sugar nze nakola kikunsi kuno Mukama yegwe yatonda ali Mukama Katonda sijja kwongera abaana bo baboogerera bikyamu olw'okwemulugunya gw'empitamu naye Mukama nkusabye Mukama nkusabidde ebbanga ddene Mukama nsiibye neewaddeyo ku lwange neekuwa omutima kuba namanya nti tokebera mibiri
Mukama okebera myoyo nensalawo nekuwa omwoyo gwange nensaba nti oliza omusajja wange nze nawambundawunda bungi n'akakola enjala mazima balina kuyamba buyambi bakuwole nga ng'omusajja wange wooli nga gwe taata wange gwe maama wange nze atalina maama nze atalina taata mu mazima tewali nkoze bwoti ogabye sente nempulira ennaku nga nze atalina wakusula ndi wano atalina wakusula yegayirira leero kansulekaawo ebintu byange biri eri emmese zibiruma byaggwawo ebimu baabiwambawamba dda ebimu baabitwalira mu bintu bye baatwalira ku situdiyo nze ndisigaza akimbula mu mwezi eno nze masiikini waabwe nkugamba okyali mu Wolokoso wano ku Lubogola Simba nze Sula Senyonga HAJJI TITIBYA omubwati ate nga mpozi kakalamu ajja kubanga negattako gye bujja tubere mpozi nga twongera okutambuza ekintu kino nakugambye programu gye tulimu olunaku olwaleero maziga meerere omukyalo ono agamba nti mbutuufu agumidde emiggo mingi nnyo naye ng'akuuma bufumbo bwe kyokka ye ng'omwami Sipapa agamba omukyalo ono kirabika bamafiya be batandise okubeera nga bamuyeekera bakozesa mukyala bamuyeekera bamafiya bamulwana lwaki lwala basiira nansijanjaba lwaki nkaba basiga bwenti mukama nali kwogereddeko kibi kimusajja gwe mulamu bwange n'emigo gy'okubyenga buli ddakiika tewali yali ategedde nti wankubanga emiggo Jona najisirikiranga nkuba bufumo bwange osobola okudda gyendi osobola okunjagalanga tewenkwagala naye onsazudde bubi nikoyo kuwundawunda nati okusaba obuyambi mu bantu nigamba binabasaba obuyambi kijja kuswaza omwami wange naye webituuse taata sikyalina munange kyakukola neetaaga buyambi taata sigenda kubonaabona bwenti sigenda tambula nga nnumba bulombi nze ndi masiikini ne mukama akimanyi siina maama siina taata naye aguze yafa ndi muto mukama nze ataluganga kumbonereza lwaki nze ataddanga ku muntu lwaki toyimusa amaanyi go ng'alabisibwa gye ndi mukama wagamba olitufuula ekyokulabirako ffe abanaku oyimusa omwavu n'omuzi n'omugyamu nfuufu n'omutuusa n'abalangira nange mukama komyawo ekigambo kyoleka ebisuubizo byo bikole ku bulamu bwange bwabanga sigwenera okubeera naye ate mukama oba wampaani ng'ate oyo gwe wali wadaganga taata nakanamumanya nga asikumbiddwa walala ebisaka siminaako nyo obuzibu lwa nsonga nze nga nze nsuubira okubanga nsuubira mu bye yabadde ayogera nga nza kale nga nze abadde naye okumala ebbanga mumulaba ku TV emidde ne mujubisa naye nze nange nengidde munamuwumbulirira agamanya nti bamafiya naye era tomanya